نوعا ما، لكن هذا الهدف الذي أتى في اللحظات الأخيرة في الدقيقة. Omwaka oguwedde klabu ya KCCA yafuuka ttiimu ya Uganda yasooka okusoga ebibinja by'empaka za CAF Confederations Cup, ate ng'omwaka guno era KCCA yafuuse ttiimu ya Uganda yasoose okuzannya mu bibinja bya CAF Champions League. Enkya KCCA ekyaza Mtibwaeya ya Tanzania mu luzannya olusooka olw'empaka za CAF Confederations Cup mu kaweefube waayo ow'okulaba ng'ezannya mu bibinja by'empaka za Africa omwaka ogwokusatu ogw'omudiringanwa. Baba Mtibwaeya ya Tanzania bamaze emyaka 15 nga tebazannya mu mpaka za Africa eza klabu, era omutendesi wa KCCA Mike Mtibwaeya okwesigama ku mmanyirivu bwe bafunye nga bazannya mu bibinja mu mpaka zino emyaka 2 egy'omudiringanwa. Wabula KCCA tegenda kubeera na muzibizi Bernard Mwanga n'abawuutanyi Saddam Juma ne Julius Poloto. Omupiira gwa continent obuluka lwa Africa neri gwanjawulo so engeri gye tuteesegekeddemu yanjawulo ate obaolyawo ne result etaali nnungi ejja kumotivatinga bano abazannyi kukola kugezaako kukola obulungi okugenda okuzannya nebana enkya kugenda kubeera mupiira gwa luzannya olusooka ng'okuddingana kwa kubaawo nga 22 omwezi guno mu Tanzania.